Oluyimba lwa Sheebah lusiikudde abawagizi be ku show esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Ficfa Maker abadde akakasa esayidi wano kw'ossa ate ne Spice Diana ataddeyo munange eno akatambi kw'ossa ate n'ebimu ku bifaananyi abadde ayaka kye bayita munange ati okwaka bapta Geminati nsinzira ku Geminati Yugi wabula kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno ntandise munange ate ne Sheebah yabaddeko ku show emu naye muganda wange bambi bafaanizi be baasanyuse nnyo wali n'oluyimba luno ku lw'omukwano gwo Nakyuka lulina engeri gye lwasiikuddemu munange ati abawagizi be esayidi wano ate nga ne Sheebah Kalungi naye muganda wange alina engeri gye yakozesezaamuku wano stage performance ne basiikuuyira ddala n'osooka n'ondabira ekyabadde mu katambi kano akabadde kakutte munange ati ettabbu kansooke nkakuzannyiremuko. Omuyimbi Sheebah Kalungi leero nno bwe ntyo munange ate bwe mukyekinzeeko nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo wabula nga nkwongeddeyoko Spice Diana nno naye avuddeyoko n'assayoko ebifaananyi awo. Spice Diana nno ebiseera ebisinga nno by the way ali omu ku bayimbi wano e Uganda by the way nga ateekamu kye bayita munange ate akasente n'agenda wali munange ate mu photoshoot era ng'ataddeyo ku wali ebifaananyi bye mbadde ndaba bibadde wali ku Instagram awo n'ateekayo kaawo ebifaananyi ebyo nga w'obiraba bibadde bikutte munange ati akati abadde ayambadde kye bayita okwambala mubaddemu ebya red awo nga bw'ogezaako okulaba ka fashion bw'ati bw'abadde ayambadde nno ku sayidi y'emu n'atuteerayoko n'akatambi kano kansooke nkakuzannyiremuko. Kaakati nno posti awandiiseko n'agamba nti nno face card bwe bubaka bw'abadde atadde ku bifaananyi ebyo kw'ossa n'akatambi ako. Ku sayidi y'emu ne Ficfa Maker naye n'avaayoko n'ateekayoko ebifaananyi ebyo nga w'obiraba. By the way n'ebiseera ebisinga nti nno Ficfa Maker naye ali omu munange ate ku bateeka akasimbi wali asobola okugenda munange ate mu photoshoot naye ebiseera ebisinga atera nnyo okuteekayo ebifaananyi wali ng'ayambadde kye bayita okwambala nga bw'ogezaako okulaba Ficfa Maker era nga naye obubaka bw'abadde atadde ku bifaananyi bino awandiiseko n'agamba nti no just do you esayidi awo omuyimbi munange ate Ficfa Maker era nga nja kubeera nga nkuwa update yonna enaabeera efaayo gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna gwe just bitwekere tujja kubeera nga tubikutuusaako.